Engeyo waliyo enkana z'ettaka ekitebe ekya district y'Erwengo ttaka ko kitudde balitunda bannafa bali baguza family ya Ssentebe Ibrahim Kitatta obukadde 30 ye balance yasigalayo abakulu balemeddwa disasula bano bagamba bagenda kweddiza ettaka lyabwe. Ettaka okutudde ekitebe kya Erwengo district abali baguza balyeddiza abakulu ku district we balemereddwa okusasula ssente obukadde 3 obadde bubulayo. Abenji ya Kitatta be baliguza district ezesasula mpola okutuusa lw'eremereddwa. Amawulire ag'okulyeddiza bagafunye okuva ewa ssentebe wa district eno Ibrahim Kitatta nga bamaze emyaka 8 nga basasula ku ttaka ekiremye. Kati district eno tugenda bbanja efuna engeri gy'emuggyako ssente kubanga tiswagala ssente zaffe zifiire ew'omusajja mukulu $30,000,000 ze basooka okumuwa. Ettaka eyo terikyaliwo. District kyasobola kulifuna oluvannyuma lw'okulema okumusasula emyaka 8. Sennozi Perengrino Speaker wa Erwengo district yegasse ne bakiise banne ne balonda abantu 3 okwegayirira Bakitatta obutali batwalako. Ekyamazima atuwadde omukisa gwonna, omukisa guturemye. Ndabira ddala ng'obudde bwe tumala wano tuba tumalira ddala biseera kubanga ekintu ky'ettaka eryo twakakiteesako wano emirundi egisoba 4. Ayo diiru eriwo wakati wa muzeeyi ne Kaawa. Nensaba Kaawa aveeyo anyonyole ku nsonga eyo. Alina okutunyonyola ensonga eyagaanya ssente zino okulabika zisasulibwe kubanga Mr. Speaker we tunaakireka bwe tutyo tujja kukola n'ebirala nabyo bagaana implementinga. Abenji ya Kitatta Abdul bagamba nti si beetegefu kuzzaayo ttaka ku kitebe kya district kubanga babawa ebbanga erimala ne balemwamu. Mu butuufu amazima agaliwo baagala ttaka lya bwereere. Twandibadde tugamba nti district eyagala ettaka ery'obwereere ddala muze kyatu lyabo ery'obwereere ndowooza limala okubongera eryokuba ery'obwereere ndowooza kiyinza obutasoboka mu budde buno. Baabalaze n'obutasiima ate entasiima ebulaagiwa ndowooza chapter eyo twandigigadde ne tufokasinga ku tugenze tutya maaso nga tewali alina kya munne teri abanja munne. Bakansala bagamba Kaawo Ntulume George azazzeemu olw'okusasula ebbanja lino mu myaka 2 egiyise ne bwe bayisizza ekiteeso teyakissizza mu nkola. Kubanga bakama byeffe ate tatusitukkanya naye nsaba mukkirize bammemba Kaawo gavumenti emukyuse mutwale ewalala ofiisi ngenda kuduumira tujje tukiggale kubanga tulabye ng'atufiiriza buki aliofiiriza disitulikiti so si kuyingiza. Mazima Kaawo waffe ayogera bubi. Bw'ogenda mu ofiisi ye akuboggolera n'atakuwa budde ku kuyisaawo kyose mukola ki. Bintu bingi nnyo bye tumwebuuzizzaako ng'abirabira ddala yandibadde abeerako kyakola naye n'abisa akasiriso. Ettaka lyonna liwezaako yiika 6 nga lyagulwa obukadde 6 wabula basasulako ekitundu ne kirema. Ne basaba babeewo akakiiko akagenda okumwegayirira singa anaabakkiriza okutuddiza ssente zaffe oba okutuwaako at least eyiika y'ettaka emu esobola okuba nga yenkanankana ne ssente ezo bayiika 2. District yali yaddiradde ettaka eryo n'eriwa jealousy justice law and order sector ng'erina okuzimbako poliisi ezimbibwako eri eririwo balina okuteekako ofiisi za state ne kooti. Byamukisa Ronald Crossall TV Omunnyo.